Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Okuloota ng'ogudde mu kinnya kitegeeza ki? Okuloota ng'ogudde mu kinnya kitegeeza nti oli mu bizibu era oli mu mitawaana. Ku mulimu gy'okolera, eri mikwano gyo, oba eri famire yo, oba omuntu yenna ng'alina ky'agenda okulukira. Oyinza okuba nga ebizibu ebyo obirimu nga Katonda ayagala kulaga wa gy'oli, oba ng'akulaga ki ekijja. N'olwekyo okugwa mu kinnya kitegeeza nti oli mu bizibu oba waliwo ebizibu ebijja. N'olwekyo oba olina okwerwanako okulaba otya bw'oba ogenda okivaamu ekizibu ekyo ng'ova mu kinnya ekyo, oba ebizibu ebyo ogenda kubyewala otya. Okumanya ebisingawo, subscribing, commenting, ate okumanya batya bw'okivaamu ekizibu ekyo nga wali okiroosereko, weereza contact yo mu comments wano ofune solution.